Olwaleero ennaku z'omwezi ziri 9 Mathias Mpuuga Ayaniriza leader of opposition Omugya agenda okumudira mu bigere Joel Ssenyonyi mu Yafesi eyaba leader of opposition ku parliament. Olwaleero January 2, 24 ennaku z'omwezi ziri 9 olunaku olw'enkyanga 10 January 2, 24 Joel Ssenyonyi lwagenda okubanga atuuzibwa oba akwasibwa Yafesi eyo eya leader of opposition mu butongole Mathias Mpuuga atwalonga 9 amuyitiddemu ku engeri office gyetambula era nga amwaniriza mitibwa bwe bityo essanyu epitirivu erikyaludde okulabika era buli munnayuganda lyeyewuunyiza. Joel Ssenyonyi aze ng'alina minister w'ensonga ez'obweru owa National Platform oba ow'oludda oluvuganya omukulu Nkunnyingi Muwada era nga bano baaniriziddwa Mathias Mpuuga mu Yafesi. Kano n'alewuka agibalambuza n'ababuulira obuvo n'obuddo bwa Yafesi eno, emirimu egirina okukolebwa, wa wookwata nawa wootakwata, wa woosonga nawa wootasonga, kikyotambuza nakyotatambuza, era emirimu gikolebwa gitya mu Yafesi eno. Mathias Mpuuga byonna n'abitira mu Joel Ssenyonyi era n'amulaga 4 n'akataano n'amuwa obuvo n'obuddo obwa Yafesi eno. N'ensimbi ezigirimu zitambulira ku mirimu gya Yafesi eno era olina ziddukanyisa otya okulaba nno togwa mu katego ka Museveni ne bagamba leader of opposition yabbye ssente z'omusolo. Byonna abimugambye n'abimubuulira n'abimutottolera n'amuwanjuliriza ensonga mu butuufu bwazo nga bwe zirina okutambula. N'amuteekateeka olunaku olw'enkya asobola okutandika omulimu guno obutuufu era n'amukuutira nti tulese tukiwanise waggulu wali ate kitulaawo okyongereyo waggulu eyo ensi yonna etye nti aba National Platform twajja tumazeeko ate twajja tulinamu ekyenjawulo. Ennaku z'omwezi zaali 22 omwezi gwali gwa December omwaka 2023 Joel Ssenyonyi lwe yalondebwa nga leader of opposition Omugya okuddira omukulu Mathias Mpuuga mu bigere era Joel Ssenyonyi yali akulira Kosase kino kimugibwako ati kitaffe Mathias Mpuuga n'agondomolwako obuvunaanyizibwa obulala obw'okubeera commissioner wa parliament ekyalimu omukulu Zaake Francis Butebi era nga kino kirina emirimu mingi kubanga Mathias Mpuuga yateekerateekera parliament n'ababaka bonna yabateekerateekera mu kifo ekyo kyalimu ekyobwa commissioner era yateekerateekera leader of opposition. N'olwekyo olwaleero Mathias Mpuuga alaze akabonero ak'obusajja bukulu bw'ayaniriza mugenda omuddira mu bigere omukulu Joel Ssenyonyi mu Yafesi eno era n'amuyitiramu nga bwe nkugambye mu buli kimu bwe kirina okutambula. Bw'amaze nno okututeerayo okututegeeza ku mukutu gwe ogwa Facebook nti ekiri eno nyaniriza muganda wange Joel Ssenyonyi mu Yafesi n'engimulambuza ne mulaga emirimu engeri gye gitambula mu Yafesi eno era nabiki byalina okukola nabiki byalina kukola era Joel Ssenyonyi byonna bikutte bulungi. Awandise n'oluzungu saba tuyitemu agambye briefing my brother Joel Ssenyonyi on the operations of the alternative government Uganda ahead of the official handover of the Yafesi tomorrow accountability and service. N'agamba nti yitiddemu oba yanjulidde ebiteekeddwa okwanjulirwa yanjulirwa nga yanjulira Joel Ssenyonyi emirimu oba enkola ya ofiisi gyazzeemu eya alternative nga twolekera oba nga tulindirira omukolo ogw'okumukwasa Yafesi eno olunaku olw'enkya ng'ennaku z'omwezi 10 ku parliament. N'agamba twagala bwenkanya, twagala mbalirira, twagala bukozi. Oyo mukulu Mathias Mpuuga President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yatusaba nti bwe tusanga Mathias Mpuuga tumwebaze, bwe tusanga abaana be tubeebaze, bwe tusanga mukyala we tumwebaze, bwe tusanga abantu be tubeebaze, ne bwe tumusanga tumwebaze.
omukulu Mathias Mpuuga Nsamba tukwebaza nnyo. Thank you so much. Tukwebaza emirimu gy'okoze mu Yafesi eyo gy'okwasaziddwamu okulaba nti okuzizza ekibiina kyaffe okiwadde omudigido okiwadde momentum y'omuggundu mu paalamenti awo abaali bagamba mbu ogwo muyaga eyo ttiimu ya Kyagulanyi tejja kumalako naye otuwadde obukulembeze obw'enjawulo era obukulembeze obututembeese n'otutuusa olwaleero kati katusabe n'omukulu Joel Ssenyonyi omulimu guno agukwate bulungi aye tulabe gye kinaggweera mu Uganda empya nga twamadde engule. Bannayuganda bagamba ki ku mbeera eno y'okuba nti Mathias Mpuuga Nsamba ateeseteese Joel Ssenyonyi okumukwasa Yafesi olunaku olw'enkya. Emeritus Guma Oshabe agambye I have never seen this in Uganda. Mutulaze maturity. Nti kino sikirabangako e Uganda mutulaze obugunjufu mutulaze obusajja bukulu. Zizi Beats Uganda agambye congratulations yoga. Habathat Media agamba thank you honorable for the service, for your service. Webala olw'emirimu gyo kubanga president yatugamba tumwebaze. Lauda Sam Katz nagamba thank you Lop for doing your part. May the Almighty God reward you. Anti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba webale olw'emirimu gyo egyo gy'okoze. Omukama Katonda oyo guludde Namugereka akwongere ebinene ebisobasobanye ng'obugulu bw'eggongolo. Haitawa nagamba webale kukola sebo nakyambadde kuri kireyo pass. Nakyambadde agambye nti a leader like no other. Thank you for the exemplary leadership and the service to humanity. Webale olw'obukulembeze obwo obw'ekyokulabirako n'okufaayo eri eddembe ly'obuntu okufaayo eri abalala. Ate munnaffe Masanyu Andrew n'agamba absolutely you deserved to be thanked by all Ugandans. Timazima ddala ogwanidde okubanga webazibwa bannayuganda bonna. Abdallah Ssekikubo Ssekikubo agambye nti you are a leader and you deserve much. We really appreciate for everything. Anti oli mukulembeze ate era ogwanidde bingi. Kale tusiima olwa buli kimu ky'okoze. Kalanzi Lich byonna bwe biri. Kalanzi agambye Uganda will always remember you for your good heart and being a hard-working honorable. Nti Uganda ejja kujjukira olw'omutima gw'omulungi era webale era n'okuba omusajja omukozi owannamaddala. Kyekyo Moze Tawa agambye nti true definition of mature politics. Nti akabonero akankunala akalaga ebyobukulembeze ebikulaakulanye. Aka News Uganda nagamba thanks for being diplomatic sir. We still expect much from you. Nti webale okubeera omusajja atuukiridde ow'ekigambo kyo omusajja gwanidde. Tukyalaba bingi mu ggwe bye tukwetaagamu. Mukiibi Alex agambye we are eagerly waiting to see Dictator Museveni handing over to His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert. We are not in this struggle to be called opposition. Thank you Mukiibi Alex, man of the year. Webale agambye Mukiibi Alex nti tulindiridde akaseera ako okulaba ku Dictator Museveni naye ng'entebe Yafesi agikwata ng'agikwasa omukulembeze w'eggwanga omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Era tulwana kukulembera ggwanga Uganda so kikuba baludda luvuganya kya muwendo nnyo. Peter Mukuye agambye I like your leadership. Super proud of you Mr. Mpuuga. Tinjagala obukulembeze bwo era nkwenyumirizaamu nnyo omukulu Mpuuga.
Doreen Pankins agambye much love Mpuuga, you have showed us maturity, continue working together. Nti webale nnyo mukulu Mathias Mpuuga nsamba otulaze obusajja bukulu mwongere genda maaso nga mukolaganira wamu. Manana Henry agambye wow, I like such leaders like you. May God bless you. My favorite MP. Nti njagala bakulembeze nga mmwe. Mukama Katonda bampera omukisa abakabanga ba parliament abasinga. Magumba Sula Lito agambye good, but Ssenyonyi was not the best candidate for that job. If it would not be all about the inner circle, then we would be seeing either Nambeshe or Segona. Inner circle politics is not good for our country. Now, Muganda wange Magumba gwana kugambye nti Nambeshe oba Segona abe bali balina okubeera bani yashigano bo bakibatondera. Mpuuga nga tebannakubumuwa kubeera leader of opposition. Wamutegeera otya nti wantegeera otya nti nawe yandibadde mulungi nga bw'abadde. Kyekikulaga nti Ssenyonyi tagwanidde kukitulamu ekyo ekifo. That inferiority complex obutekkiririzaamu obuteesuubira nti nezo bintu bisobola okukolebwa ne mulowooza nti waliwo abaatondebwa okubikola kyekyo ekiremeseza eggwanga lyaffe okgenda mu maaso. Ffenna tuli bantu tulina amaaso abiri, emikono ebiri, omutwe gumu, amagulu abiri, olubuto lumu. Ffenna tulowooza era tuli bantu ate nga if a man can do, why not you? Babanga Mathias Mpuuga nsamba asobola okukikola, lwaki Joel Ssenyonyi tasobola kukikola? Ebintu byokwefiringisa abatono okulowooza nti waliwo abantu basobola okukola ebimu nga balala tebasobola kubikola, twandibadde tubyesangulako ne tubyejjako ne tumanya nti anybody can do anything at any time and any given period babanga aweereddwa omukisa. Kati ne Joel Ssenyonyi mumulinde ate mu banalondo omulala bwe tunagenda mu Uganda empya mujaga masobo Ssenyonyi kyakikuba. So let's give him chance time tulabe ekinaaba kiddirira kyagenda okulaba binamulema era tumukomerere kalabba nti Joel obikulemye obadde soleze tobadde active n'akamu tosobodde kwasaganya mitimbagano obadde soleze emitimbagano gibadde sopua nga totuwa waka. Awo tujja kuba tumukomerera bulungi kubanga tujja kuba tulaba nga tujajingira ku ebyo ebikolwa byakoze. Agi agambye great job omulimu gwa Tendo Kibuzisi naga this is so good. What a knowledgeable person you are. Thanks for the work well done. Kino kya muwendo nnyo bannange oli musajja mumanyi. Webale olw'emirimu gy'okoledde eggwanga. Aliyo at you inspirational leader nti omukulembeze ow'okwenyumirizaamu. Sebugwawo Charles naga much respect leaders. Tubawe ekitiibwa. Kabazi Michael nagamba God bless you. Omukama Katonda abaongere omukisa. Mulokole Ivan nagamba you make a very good speaker if parliament come in the new Uganda. Joel Mpuuga ntujja kuba speaker wa mulembe singa tunayingira Uganda empya. Kitaka Mufumba Mufumba okay agambye wonderful so maturity honorable. Kino kya muwendo mutulaze obusajja bukulu abakulembeze baffe. Olino gwe bayita Kyagulanyi. Okay, abantu ab'enjawulo bonna bagenda mu maaso okusiima Joel Ssenyonyi, okusiima omukulu Mathias Mpuuga nsamba ne President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bob Wine n'okwebaza omukulu Mathias Mpuuga nsamba olw'omulimu guno amakula gwakoze okuba nga akulembedde bulungi oludda lwa gavumenti ya Kyagulanyi n'atutuusa wano tutuuse ate ne office n'atukogikwasa omukulu Joel Ssenyonyi. N'olwekyo Joel Ssenyonyi n'ekintu kino akikwatemu ate tulabe nti tatuswaza Ssenyonyi totuswaza Ssenyonyi totuswaza
tuswaza ebinimo gitambule bulungi tulabe nga tuyingira Uganda empya. Kale nno byebyo mbagala nnyo mwe bali kubaako notugobereranga n'okunjagala nnyo bwe mutyo nange mbagala nnyo. Dunda Lugaba Namugereka oyo guluddene gwe nsaba abankuumire batayi tujja kuba tuddamu ebigambo bino tubyogere bw'anaabakkiriza oyo guluddene Namugereka batayi mweraba.